olangidde muzikiti nga talanga kibuze wabula alanga kirondeddwa. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah abad. Mananga abasiraamu abatatudde kumala biseera naye nga bagenda kubaana ffenna awamu, mbegayira ngenda n'okufukamira mbegayira musembereko wange. Ekyo kyennyini kyokola ekyokusemberawo musiraamu kirimu empeera ewa Allah tabaraka wa taala. Omanye ekyatugobesa wano mu maaso g'abaseeka n'owaneka omukono oyagadde otulewo eddakiika 10 ogenda gandi olagawa byensomesa osobola bisomesa soko oyaziine nkuleka obamanye okwaziina. Seeka bannange bano abazzemu wano bali mu nnyumba yaani baddu bani. Seeka atudde tobayinako obuvunaanyizibwa. Leka okusomesa abantu gofaanana omutwalo mala gumpa gofaanana mpe 15 nkute soko mpana 15. Seeka asaba ssente alondamu abantu basaba omutwalo n'15 mbirigo saana ebiri ndyoke nkute. Saya nawaayo ssente nga yenna fese ekabye ayagala genda kaba mukubidde esimu mwana agudde mu buugi naye omusibawo n'azikuba nga yeetamwa n'okutama ky'omugambi. Netusemberegana alhamdulillah. Saba Allah abeerenga sokusasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olunaku lwaffe olwayita olwammande nabagamba abasiraamu omusomo gwaffe gwe tuliko ogw'obusiraamu gulimu ebintu bingi. Nitugenda ku bintu ebiri mu busiraamu mulimu okuwasa oba okufumbirwa oba okufumbiza abaana oba okufunira abalenzi abantu ab'okuwasa naye nga tuyita mu mateeka g'obusiraamu. Twalaba ebintu 10 singa bibeerawo ng'abantu baagala kufumbiriganwa niwebeerawo ekimu ku bintu 10 imaamu awoowa gwawaayo muwalawo n'omuwala agenda okufumbirwa obusiraamu butugambawo tewali bufumbo. Ne bwe munaalaba nga mulimu ebirungi bye mwagala bibeera bya duniya. Singa mbadde nnyina ku biseera nandisoose kubabuuza ku bibuuzo mujja kungamba seeka kwolwo nze saalimu ate gwe nange saalimu ate gwe twagamba nange seeka saalimu mwijjeko amannya gammwe agali ku nnanga muntu mwena mwefuule basaalimu. Obutamala budde ekisooka twagamba tebufumbo tebubeerawo. Singa abaayagala okuwasa nga si musiraamu oba nga musiraamu naye nga mushiriku twabeerawo buki bufumbo. Ekyokubiri ng'omusajja ayagala awase mukyala munne oba ng'omukyala ayagala kuwasa mukyala munne. Haji ne bw'ojjolina bajja nga akuwa $, atwale mutabani wo Sulaimaani abeere mukyala we. Nabagamba nti abasiyazi batuteze mu bintu bingi nnyo n'ebimu tetubiraba kubanga balina ssente nnyingi ze bakozesa okwonoona ensi. Leka kuwaayo mwana mulenzi abeere mukyala wooli olw'okuba amuwasa akuwadde $600 n'obuuza ne mutabani wo ssente ezirimu nga nnyingi nnyo. Nawe imaamu awoowa oweera emitwalo 600 10 empewo ya bulijjo onakuwadde 8 n'omala okwaziina n'osoma tahiyaatu n'obala amazambi agasinga obunene n'amatono n'ogamba kino kigwa mu zambi ki kyekatobawoowa. Namba 3 abaagala okufumbiriganwa babeera nga bali mu mikolo gya hijja twagamba tewali bufumbo. Seko ogenze tolina mikandala sente zikuweddeko alese ekikazi oba woowera e Makka naye akuwadde $3,000 ez'okuwoowa tolina wadde ziri ekyemisana oli muna enjala gyerumira okufa obufi. Mu mikolo gya hijja temubeeramu kuwoowa. Namba 4 ekiganyisa obufumbo okubanga omu kubo ayina obulwadde obusobola okukosa munne. Nalabanga ababiwandiika naye temwabiwandiika wadde sayina kitabo naye nali mbimanyi. Namba 5 ekiganyisa obufumbo
ng'omukazi azira omusajja oba ng'omusajja azira omukazi mwabo Allah be yatugaana ebitali bika byammwe emmamba ate olwo tonansubuga nga gwe mutebi asijja bawoowa sheeka ekyo Allah si kyagamba abatuzira okuwasa Allah yabatubulira mu Qur'an bwabanga gwe omusajja gwawoowesa ng'okiraba nti ono ali mu bantu Allah be yagaana okuwasa sente ze bakuweza okuwoowa musiraamu ziriki namba 6 ekiganyisa obufumbo omukazi nga batannamugoba neyitawoweebwa oli amujja wa Haji Sulaimani amuperereza amuwadde miliyoni 2 amuwadde spasiyo atajja wano wo miliyoni 2 tuwoowe nogambye bemana amanya amazambi gaabwe nze namumanyako nti mukagundi yali amwanjudde mu kitabo ky'omuzikiti mwali tolina bitabo bwewandikamu bantu noyogeranga gambo gweyagala kusika kino ekikuweereddwa tebikuwoowa namba 7 omukazi malaaya tawooweebwa okujjawo ng'amaze kukola tawuba n'ava mu bwamalaaya namba 8 omusajja nga ayagala bafumirana n'omukazi ekiseera ekigere ayagala kubawoowa naye obufumbo bwa contract emyaka 5 oba omukyala yagisaze oba omwami yagisaze sebo imaamu awo tewali bufumbo naawe omuzadde ensonga ezo zigaane obufumbo bwa contract mu busiraamu tebulimu namba 9 omukazi takkirizibwa kufumbirwa ekyo twakibuuka ku luli ng'afiiriddwa bba nga tamazeeko myezi 4 n'ennaku 10 tawasibwa naawe imaamu awoowa tobawoowa singa omusajja aleeta nnamwandu nga tanaba kumalako idda emyezi 4 n'ennaku 10 omukyalo oyo tawasibwa namba 10 ekiganyisa obufumbo bwe tukizuula nti omusajja ayagala kuwasa mukyala wa 5 oba okuva ku 4 okweyongera waggulu ne bw'aba aleese ebifaanana bitya ng'ayagala kuwasa muwalabu oba seeka gwawoowa agambe seeka okuwoowa nti ntambula nkulaba ekutawaanya nti kapinemo kaako yo ecu bakakuuma bulungi n'okatunuulira n'osoma taiyatu n'okola istighfaaru Allah akusonyiwoowa n'akagaali naye nga bw'owoowa omusajja amenya tteeka lya Allah tabaraka wa taala waba tewali ki tewali bufumbo ekirala kye twalaba oba tunaakoma ku ebyo obudde tubina butono biki bye tufuna mu bufumbo bannange muleke okuba na nniya zammwe endala oyagala kuwasa ofuna kufumbira oyagala kuwasa bakuyitemu omusajja omufumbo omukyala ayagala kufumbirwa aleme kudibira ku lujja naye tubeere n'enniya tutukolera emirimu egya ibaada Allah yandagira okuwasa ebbanga lyentuusemu obusobozi mbulina bwonna nina okukola ki nina okuwasa bw'oba nga awasiza ku nniya eyo va kufa abaatomera naye nze neewuunya sajja n'owasa omukazi asooka n'otomera n'owasa owookubiri n'otomera n'owasa owookusatu n'otomera ne bwebeera ndiga omutwe gwabika ne bweba nkula jembe likuukamu sira mutakola nsobi mirundi 2 naye wawasa asooka mumpasa enkyamu n'owasa owookubiri mumpasa enkyamu owasa owookusatu ng'era owasa mumpasa nkyamu tuwase nga tufuna ki abawasa tuli wano tuli bangi naye kyofuna mukwasa ekisooka kukakkanya maaso togamba nga nawasa nzaala abaana banfumbire bangololera engoye gasul basal naye olw'obutamanya lwaki twawasa wawasa leero okyakanudde amaaso abaweereza emmere batunuulira atunda fene n'omutunuulira atunda bukino kiki mbadde nje obadde ogamba ki bakonako obukonyi nodde engulu bw'oba wawasa omukyala wamuwasa kukakkanya maaso gakuumire ku ye ekyo twabiraba ku luli ekyokubiri kikyo tufuna mu bufumbo okuwasa oba okufumbirwa kuyamba awasizza n'afumbiddwa obutajaajamya bwereere bwammwe
banga okuwasa ahsan lfarji kiyamba awasizza obutajaja okukuuma obwerere bwe naye twawasa era tukyawuzuuma musiraamu tojja kufuna yakula mu nkola yanjawulo ti oba ku kisambi oba luddawa naye kyonoonya sikimanyi owasizza omukazi butajajamya bwerere bwo ate tuwasa abakazi mu mpasa enkyamu newoddayo ku ssaawa ennya akuddukako singa tuwasa omukazi mu mpasa ey'eddiini n'akimanya nafumbirwa neboddayo ku nnya ebintu mbireese byoyagala abaana bagenze ku ssomero batutawaanya nti nkomyewo bolaba bakukunamidde mu kibuga bakutawanyiza ngaodduka emisinde ngaoddiika nolwokuba neggulo nereero bitya gande oli mukaani oba muwaliyo ekitanda waliyo ne blanketi wabirekawo kyekyakuleeta bono mpasa yali nkyamu okumoberere bwaffe ekyokusatu kyetufuna mu bufumbo abafumbo obuli lwe balabagana mu nsonga z'obufumbo musiraamu allah ate abawamu empeera byetufuna mu bufumbo okubeerawo nti ogenda golina bigenderera byokukola kikwejjako shahawa kyolina naye nga bwelabagana mu nsonga z'obufumbo swadaka wena imaamu asabye sente abasinga obwenyi bonna batunde butunzi bati naye nga bazirina saddaaka y'ensimbi ekulemye ne saddaaka yeeka naye ekuleme akukwateko mugendo njagazaki nkoyo bwedda ndi musenyu sibenye olimu akasagazi ontawanya saddaaka eri awo ekyokuna kyetufuna mu bufumbo butwawula ku nsolo zetulunda awaka oba ensolo zonna ez'omu nsiko banga ensolo ezimu teziziza ebinyonyi tebiziza nigwe allah n'agamba wasa n'akuteerawo ne bw'otalina kuwasa ebimu bigoba bugobi kenne mwagala mubeere nga byo naawe ogobe bugobi ng'eseggwanga bwagoba nnyina n'otambula n'ogoberera nogoberera noyita ne mukagga noyita nawali ogenda okutuukaka n'ayingira n'obumpuguma saa 2 kitundu ovayo mu byalo eyo waliyo ne kalituusi ojja owuliriza obwamulabo mumyansa obuyinga nebeyongo naye nga wanonyeeyo ki twawukane ku bisolo ebirala ekyokutaano okuwasa lyerimu ku makubo mwe tuyita okuyingiwaza ekimenda ky'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatugamba ati atazawaju alwaduda alwaduda nabbi yagamba nti abantu b'ekibiina kyange muwase abawala abato abamanyi omukwano nga n'okuzaala bazaala nnyo mazima nze njagala mbeere nga nsinga bannabbi bonna okuba n'abantu abangi ku lw'okuzaala kwammwe tatugamba nga kwaza umma nga tuli mu loogi nga tuli mu busaka tuli mu biki yagamba kuwasa tuyingiwase ekibiina kye obutamujemera musiraamu wasa namba 6 obufumbo buyamba omuntu okufuna obutebenkevu n'obuwummuliro bw'omutima ebbanga lyamala nga yafuna omuntu omutuufu kyetufunamu bwofuna ebikusumbu weeno allah nga yatondera abakyala litaskunu ilaiha mutebenkerere eri bakyala bammwe bwe lwafuna ebikutawanya eno ku mirimu mba kulyaza amaanyi zajjamu akukute sente zikubuze genda owummulire eka okuwasa tufuna obutebenkevu n'obuwummuliro bw'omutima naye nga wawasa omuntu omutuufu namba 7 obufumbo buweesa omuntu ekitiibwa era buleetera omuntu oyo abantu okumwesiga bwe mugenda babiri ku mbaga tebabaaniriza kyekimu nga naawe agenze wekka ne bwoba oyina jjubba kasita ogenda wekka sekozeeri eddeeno booti ni abagenzi ababiri bewetako ne bakuwa n'omuntu akuwerekera agenda akutuuse namba 8 obufumbo bufuula omuntu okuba obuvunaanyizibwa era bumuyamba okwekulaakulanya omukazi si yagamba nti gula ebikopo gula sefuliya olabiraawo ngaoyongera ku sefuliya oyongera ku bikopo oyongera ku masowaani oyongera biki mikeka giri awo mufaliso gw'abagenyi
ne bw'obeera wekka ebikopo bibiri ate mu box, si mu kabada, mu box. Kyayabeera amazzi gabeera kuli kabinika ku stoovu y'entambi tegaggwamu, gewanyeddeko ku makya gali ku stoovu. Buddayo akawungeezi ogula mpuuta ne mwogo omufumbe n'okumaka stoovu n'otayako amazzi agabaddemu. Kyayi bwajja n'ofukamu kikopo n'ogiraba oti n'oyiwa n'otekamu gw'ogenda okunywa. Soka z'osula mutoyo zatonaaba tolina gw'ogenda kuwunyirira webikka bwebisi. Eyo nattabbu ya butaba bufumu. Ate Abaganda bagamba baba bakufulumya ng'ofudde kikutuko babutala kituli emmanju, tebakuyisa mu mulyango, oyita mu kituli. N'ekyo mutegere bye tufuna mu bufumbo. Namba 9, obufumo buyamba abazadde ababiri okusobola okugunjula ezzadde lyabwe kubanga baba bali wamu, okwawukana ku baana abazaaliddwa mu makubo amakyamu. Mukuza bulungi ezzadde lyammwe mweba muli wamu, naye bw'onoosaasanya n'omansa ojja kuzaala mu basezi. Omwana akulire eyo bamukuwe nga alina emyaka 16 yesiba amagumba ekiro magumba. Bw'onoomansa ojja kuzaala abaana abatunda ebitafeeri babeera payida. N'okakwana n'okazaalawo omwana kagenda naye agenda omuku emyaka 15 saa 9 aleeta ndegeya ndesenva dadi ndesenva ndegeya zajja nazo ndegeya 3 kumansa. Namba 10 omuntu bw'awasa aba atuukiriza sunna y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Lwaki yayitibwa sunna? Abasajja basaba 3 bagenda mu maka g'omubaka sallallahu alaihi wasallama bagende balabe ibaada z'akola nga ali waka. Tebamusangawo ne babuuza ne bababuulira byakola. Akola kino, akola bw'ati, asobola ne bagamba ffe twafa dda. Ono akola bw'ati emirimu gya ibaada Allah yamusonyiwa bye yandibadde asobye okusooka. Bane temuvunanga baseeka byeyasobye ebyasooka n'ebyoluvannyuma. Nabyo omutadde mu mwenzi, omutadde mu kuyimba, omutadde mu kulya amayirungi. Si bwe kigamba yasonyiwa bye yasooka okusobya ebyawa n'ebyoluvannyuma nga amaze okubeera nabyo nebyo n'asobya. Yamusonyiwa bye yandisobezza okusooka n'ebyandibadde asobya oluvannyuma tebiwandiikibwa. Naye abanga ali bw'ati omusajja omu n'agamba nti nze ngenda kudda awaka, ngenda kusiiba, sigenda kuddayo okulya mmere paka lwendifa. Owokubiri n'agamba nabbi bw'ati bw'asinza Allah nze ngenda okusaala, sigenda kulekayo okusaala paka lwennaafa. Omu n'agamba owokusatu nze ngenda goba bakyala mbere ku ibaada banviire. Ne bagenda. Omubaka sallallahu yakomawo abaka ne bamuganda gundi babadde wano ne bagamba bati bwe yagenda ku muzikiti n'abagamba nti mwenna abatya Allah tabaraka wa taala, mwenna nze mbasinga okutya Allah subhanahu wa taala. Ne bw'onookola otya teryansinga kutya Allah, naye nze abasinga okutya Allah nsiiba nensiibulukuka. Nze abasinga okutya Allah nsaala ate nenebaka. Nze abasinga okutya Allah abakazi nina mpasa abakyala. Faman ragima an sunnati falaysa minni. Omuntu yenna ayawukana ku nkola yange ku kiyama anoonyanga nabbi owuwe tasimbange emabega wange. Kati bw'owasa oba otuukiyagale faman ragima an sunnati, bw'owasa kubanga oli yali aganye kuwasa. Bw'owasa oba otuukiriza sunna y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama niaganya okuwasa ng'oli mulamu. Nabbi Isa ayina ababe, Musa ayina ababe, Swaibu ayina ababe, tolina wogenda kwebereka ate nga Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yakugoba okuwasa. Namba 11 okuwasa kukendeeza ku bwonoonefu mu nsi ng'obwenzi, okukwata abakazi,
ebisiyaga n'ebikolobero ebirala bingi. Okuwasa kutaasa ku bwononefu. Obwenzi buggwawo singa muwasiza, buggwawo. Niyo gaana okuwasa n'obutakkuta obutatya Allah tabaraka wa taala. Obeera ng'embwa omuntu awasa n'atakkuta, kubanga embwa bw'ogisitula bw'ogireka n'etambula. Kanoonoonye eyawasa n'ataawasa n'akubula, eyawasa atawasanga ekooye n'etakooye embwa tosobola gimanya. Nolwekyo twawukane ku bantu ab'amadiini amalala abateekawo nti balina eddiini, tubeere abasiraamu abajemulukira Allah tabaraka wa taala. Omanye nti okuwasa kujjawo obwenzi, okuwasa kujjawo okukwata abakazi, okuwasa kujjawo okulya ebisiyaga n'ebintu ebirala birenga nga bano abawala abagenda bazire kaliyoki, si kaliyoki wala beyambula engoye ekimansulo nabeera nga bwe yazaalibwa. Singa aba ayina omusajja n'abaana tasobola bikola. Kyabagaana nnyo okuwasa. Sipesi ya Diana andikuŋŋamba bibuuza tebalina babbaabwe olw'okuba balimu ebyo. Sensia bwagezaako okufumbirwa naku 2, Rebeka Jingo naku 3, Namanantume naku 4. Lwaki bayingira mu kintu kye baavaamu edda ne bagala bakibeeremu nga si baayo? Bamubiru bali mukutagala bonna, wanawasiza atagobye, wanawasiza atagobye. Ate ng'olaba abasiraamu ba haji naye kye balimu kiri tekibakkiriza kutebenkeza bufumbo. Obudde butuweddeko naye nga kyetugenda okulaba naye twakirabako mundi ogwasooka kiri nti okuwasa kuno tuwasa. Abantu balina ebibasikiriza okuwasa bingi. Niyo mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti abasajja abasinga obungi bawasa abakazi kuzimu kuzina ensonga ennya, emu kuzina ennya. Wala awasa omukazi limaliha nga mwegombyeko obugagga. Naye empasa yaffe muno omulembe ogusembayo ogw'ekiyama waliwo ebintu ebiri halaali ebyavaawo. Toyinza kuwasa ku bulembe guno mukyala mugagga n'obeera nga gwe owasiza, ate obusiraamu tebutukkiriza kufumbirwa. Ani awasa omukyala omugagga n'opangisa akayumba k'ennabweru oba eri gye bayitamu batya ng'okkiridde wali mu kirokole balina gye bakkeeyo wansi simanyi mukiya n'opangisa amazzi ne gajja n'ose ebbafu z'amazzi n'oteekayo muwala wa kafeero mutaasa. Munziremuko omuteekayo oguza akatanda kakaaba ne baleeta ekitanda akayumba lumuzi 2 ne kimala kikkiriza okugenda mu kisenge. Olugenda mu kisenge olinnya ku buliri. Seti y'entebe, entebe emu zezaffe zino ezibeera entebe 3, abantu abasatu yebeera ntebe emu. Nebateekako n'eyokubiri nene empanvu eringa ekitanda amazongoto onooziteekawa. TV gye bamuwadde gye bamusibiridde eva wano paka ku mpagi. Munnange zula gwe wamwesiimira gwe onoomanya ffe tugenze tubirisibwa bwe munaabiteekawa baleka basibyeko amatundu bali ne bagenda obufumbo buba buganye. Era bakusanga olaba TV nagani walioka n'owase waffe bino wandibijjeewa nogandi onannangira bintu byewaabwe ate bw'owasa omukyalo olw'emaali ng'omwegombyeko obugagga alina kuba mukyala ng'atya Allah tabaraka wa taala n'atuuka waka mu kayumbako kana akabi. Ennyumba ye n'agirekayo gye yazimba erimu ebisenge 16 yakalina nakwasa obutabo bwa banka Equity Bank ani Centenary ani District Bank akawunti eziriko
zino kadi z'emmotoka weeziri, zino ziri mu bondi, zino zijja ziri Japani, eno faamu eri gindi, eno faamu eri gindi, ebizimbe biri mu tawuni y'egindi, bino ebizimbe biri mu tawuni y'egindi. Kati munnange gwe mwami maali yiyo kyonoyagala mu maali kyonompangamu mu Uganda mwali kati abatulemye nagamba bawasa omukazi lihasabiha. Oyinza okuwasa omukazi nga weegombye olulyo mwava, naye olulyo lweweegomba musiraamu nolutunuulire ngenda kuwasa mbakiti ngenda kuwasa mubaani olulyo lwolutunuliramu. naye gwe nogamba olulyo nolwegombamu obwegombe byakugjayo. Nabagamba wano omuvuka yagamba banne eyo bwenze mbikooye nafunye omukazi gwenda okuwasa natawakadde kati kampase omukyala wamugjeewa. Nafunye omuwala wa mwami Mukasa wali mwami Mukasa ki oyo alina ennaanansi alina ente enzungu omusajja nga si musiraamu alina imaani y'ekikafiiri ennungi, imaani y'ekikafiiri simbi, imaani y'ekikafiiri ennungi yefaanana etya. Isiraamu mutunulire nnyo olulyo gye mugenda okuwasa omukyala. Waliwo abasajja bali awo ku lw'ebusaabala seekagundi n'omwana w'emyaka 7 akuba ekitabo nga bwalaba bano abeegindi ab'emmende. Mwana wa myaka 6 atunga ekkanzu, fe gye twanogeranga emmwanyi abanoga pamba bafune school fees, ab'emmende kutonga maki. Kati ewaseeko awo wogenda okuwasa omukyala omulimu gwawo si kulima mmwanyi, si kukola biki, kutunga makanzu kulagula. Era omutwala omumanyire gwotwala nafunye munnange akola ku balwadde tujja kuwona obwavu ng'ali awo yenna amyuka amaaso busiri musanvu gugudde eri genda kyekugamba mutunire olulyo gye mugenda okuwasa. Walijamaaliha nagenda oyinza okuwasa omukazi nga mwegombyeko obulungi, naye ng'obulungi obwo mwomwegombyeko tebulimu kujeemera Allah tabaraka wa taala. Muneeseka yagambye omukazi bwagaana okwebikkirira abakazi tobagobe, naye nkubulire Jamiru obange tagobeka gwe kakwogereremu owulire bwayogera. Maama Salumani tuteddeko ku kyayi anti sabo nagambye nagambye sabo tazana oyo nga ngoba oyo ndeka Allah alungamya gwoyagadde alirungama naffe bwe twali. Nowasa omukazi omunyarwanda omwegombyeko obulungi n'omugamba kusubyana abasaale gumugole zukosaale oyaddi magi y'omukitto ntera kunje cyane ntabwera naniye ng'omugandi webake magi y'omukitto ntera kunje cyane ntabwera naniye era naniye wa obeera kunje cyane agafumbe ngali webike maama webike bulungi ki nawe walidiniha mwasaba kazi nga mubegombyeko eddiini fainde dhati dini talibati yadaka bwowasanga omukazi nga tomwegombyeko ddiini emikono gyo genda gisaabana ettaka. Tubonabona n'abakazi mwawasa mwegomba birala nabbi kyakubamu sitampu muli awasa kyalina okutunuulira twakivaako. Siramu omu yagenda awantu ng'ayagala kuwasa mukyala n'agamba seeka ebitondo byayagala. Njagala omukyala seeka nga muwanvu, obukazi obumpi buyombayomba nnyo seeka. Njagala omukyala nga mweru ndi muddugavu mpasa omuddugavu abaana bafaanane batya. Seeka ebyo byonna byonna ng'obivuddeko nti njagala omukazi alina ku ddiini amanye okusoma ku Qur'ani nanga nasomesa ku yasarna gw'oyagala nti bwamala okusomeramu eseeka kiba kinkolera. Habiba nam soma Qur'ani awo tabaraka a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Doyitagamye saitwani nsoma yammwe eyo ya bano basoma Qur'ani tabaraka alladhi biyadihi seeka wulira Qur'ani eyo gyenjagala seeka oyomba wulira Qur'ani oyomba maze gwenjagala namugandi komaawo jangu nabikula kati ninga nyindo ngani seeka nyindo ndiwayagadde Qur'ani seeka nyindo
oba enyindo egenda mu mukono mulamba yagala kiri Qur'an emulimu gyoba onomutekako nikaabu ngandi aseeka Qur'an yagitwale abadde agikuwa agitwale abadde agikuwa mwegomba Umar anhu yali khalifa nakulembera obusiraamu yali mu ntebe Umaru yatya nnyo obukulembeze yasulanga atambula kati lumu batambula n'abamwerekeddeko subuhi egenda kutuuka batuuka ku nnyumba emu omukyala azuukusa muwala we maama we owange ejjaawo zuukuka obudde bukedde oleete n'amata ago oleete n'amazzi twongeremu tufune sente nnyingi namuga nti maama ekyo kyoyogerako Umaru yakiganye omukulembeze w'abasiraamu namwe Umaru yakiganye wano Umaru omulabawo nedda maama wadde Umaru taliiwo ne Allah atulaba atwaliza Umaru naga nandibadde mbalina ne bazuukuka naye obudde buyise ennyumba eyo mugitekeko maaka njagala mutamani wange awase omuwala oyo nomugamba amiruminina ti omukazi bw'anaabeeranga nti nze sifuddeeyo ajja kuwasa kiri kyayogedde bw'anaabeeranga nti sifuddeeyo ne bw'anaafa aba afaanana atya kyayogedde kyenjagala tetubiriiko enyindo eva neeno asoma Qur'an eri mu khunna eri mu kalakala omugani Qur'an agitwale nowasa mukazi ku mwasi muni mukitakisi kivaano kigenda simanyiwa alhamdulillah yarhamukallah oli musiraamu agaviiri gagudde naalinga empologoma ensajja nokuba yasimudde naga alhamdulillah nogani ngenda kuwasa mu takisi siramu budde butuggwako mangu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti singa abanga abajjidde ayagala okuwasa muwala wammwe ne mumusiimako eddiini n'empisa ze mumuwa omuwala amutwale omunabbi yagamba ebintu ebi omusajja yenna singa abajjira ng'ayagala kuwasa muwala wammwe ne mumusiimako eddiini n'empisa fazawujuhu mumuwa omuwala amukoleki amutwale naye ffe tuli basiraamu mugoberera rasuulu naye byabagambye temubyagala omusajja azze ennaku zino eddiini yeerabika we yali mu kanzu sunna zazirina azze waka ayagala kuwasa ate basiraamu mulekeraawo ensonga z'okuwasa okuzirekera abakyala owaye mama gonte muwala azze okulaba ayagala okuwasa hajala ali luddawa abatudde awo genda obalabe weyagala okuwasa hajala gwe eddiini tugirabye ogirina n'empisa ozirina oze bulungi awakati niba bakuzaalawa osibukawa bazaalako nze soroti astagfirullah owange tagenda kulya nkoko ziriko magulu tekisoboka oti fuluma yabadde aza okuwasa naye ngaava soroti hajati yamugobye yaganye hajati yamugobye alina obuyinza oyagala kuwasa nti mwala wange ti eddiini ngirabye n'empisa nzirabye okola mulimu ki nvuga boda ate si yange maama nnyabo nze wanaye wange wane wa Hafsa ti asika ekijji n'owa boda oti fuluma geeti genda namuwa abaganda wadde wakatuliki nja bakolako daawa agita na daawa ate nga tamindi ddagala nyamukolako daawa nemulekera abakyalo talina waayingirirawo mu nsonga z'obufumbo nabbi tabaganye kunoonya bugagga tabagambye kunoonya kabira zammwe omusajja zaayina eddiini n'empisa mumuwa omuwala amuwase nemugamba nti faila mutafalu omusajja bw'anajja nga ayina eddiini n'empisa muli basiraamu ne mugaana okukikola ekyokumwa muwala wammwe ne mwekwasa kabira zammwe n'ensimbi takum fitnatu fil ardi wa fasada aridhi omuwala akuze munoonya bagagga munoonya kabira zammwe muganya omuwaayo muleese ebikemo n'obwononefu awaka ebyeyolese muleese ebikemo n'obwononefu awaka ebyeyolese muyina bisiddi awaka ebiyimba ennyimba makanika wange
onkube sipaana makanika wange mwana ayina emyaka 2 mwe bawulira biyimba makanika agenda kumujjawa omwana ali wakagamba dadi ti piro zibuuza nayiti bibuuza bulangiti bibu gono omuwa ansa yebibuuza gwe kitaawe kubanga abagagga babuze ne kabira zammwe ez'abanyolo abagisujo yagala okuwa muwalawo babuze muganda z'omugobye se kabirayo bane obusiramu tebuli mu kabira nolwekyo muleese ebikema awaka bamugamba ya rasulallah when kana kadha wa kadha otugambe tusiime empisa na ddiini ne bwajaga ali mu kagaali yagende faza wujuhu mumuwa amutwale when kadha wa kadha ne bwajanga namagoye kasaba n'eddiini n'empisa faza wujuhu ani amuwaayo walala kyafayo kimaba kinaajawo wano kiri mu mulyango gwagondera mbaka sallama kyagambye tebaddangamu Allah agezesa sahaba yitibwa Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu Allah sindika malaika egende wombaka sallama niyenga musajja aganye ngakulagati gonna ga kyenvu ageregeza amalusu ebigere byakola biti abagamba ya Rasulullah njagala mukazi wakuwasha njagala mukazi mpashe nagano mumutwale Abdurrahman ibn Auf amwe muwala we sajja tuuka waka banga mwalalo omwalo wakuwasha mwita Zahara ya wanga kati gwafanana bwatyo ani akuwa muwala we ngofana bwatyo Rasul yasindisa ngambe omumpe nti oba Rasul yagambe huyo wali omuwase owaye mama Zahara nti wala omusajja yagala okuwasa muwala waffe aluwa ono ne haji omwana waffe ogamba yaddiba budibi kino kyogamba ekikekenke kitwala muwala waani nabbi yamusindise oba yamusindisa amutwala owaye Zahara wanji jawala omusajja akutwala imene tata ne mama mwanko wabukoyi mugenze okulaba ono nga gwe mulina okungabira yabantwala nabbi oba yamusindise antwale sajja yabulawo amango wa Rasulu n'asonga tebamanyina gye yava sajja abadde n'ogwo omusindise naye tetumulanga nti abadde malayika Allah abadde amusindise kubagezesa naye ekigezo mukiyisa Allah akubadde ejjana ne mukyalawo ne muwalawo testi mugiyisa eyo byaliwo ng'abasajja balaba batunula niko Allah nakusindika omusajja tiyesibye na kaliba wabula ayina ebyeyesalasala sigida agiina ngoye zonna ozirabi musajja mutuufu onoonya kabirayo budde buweddeyo basiraamu waliwo ebizibu ebiri mu maka gaffe twawasa twafumbirwa naye ebizibu ebiri mu maka gaffe lwaki tetwakulembeza ddiini tetwakulembeza ki ddiini ekisooka okusalako abakyala abaami basalako bakyala baabwe emitwe nga banoonya obugagga batabeeramu ki ddiini era abakyala nabagamba ti abaami bemuyina abaka abatali mu ddiini mubegendereza bamugamba Hamza tiina wano obukadde 3 tube twagala bbeere lya mukyalawo mbwakasi buluwa bubuno mwagala lya Saidi ki abuuze eraddiyo n'erya kkono mwagala kuliruwa bakadde bumeka omutaliimu ki munziremu ddiini obuzibu obulala buli mu maka gaffe okuwaayo abaana baabwe abatakulembeza ddiini babasaleko emitwe oba ebimu ku bitundu by'emibiri gyabwe oba okubatunda nga banoonya obugagga n'emikisa olw'obutaba naki na ddiini bamukuta ennaku zino nga amutunzeemu simi sente mmeka sente mmeka waliwo omusajja omu bamundako ku mulembe gwa Amini era alina ebyuma by'emmwanyi nga bingi nnyo ayina nga benzi njeru tayiti sajja mudduka bayambala essaati njeru nga musiraamu naye nga ajjawo wakitange n'agula emipiira nabuga nga ayina loole nga 6 niye ng'omusajja oyo teyeebaka amaze emyaka nga 8 ekiro n'emisana teyeebaka
yawaayo omwana we bamusaddaaka afune obugagga yabanga yeebasa ekiro nga taata teweebaka wansita kugaggawala zuuka tugende tukole nga bweyeebaka emisana teweebaka wansita kukola zuuka tugende tukole yasomagiranga naagwa motoka neyetomera teggwako binoobule mutuddewo naye muwaayo abaana bammwe mwina ebikolobera awaka maka butabaamuki siraamu naaba nga alina sigiri eva wano paka wano entebe empale ziri eno naye alina omwana wakaggula oluggi hamuza buli lwaggulawo baraka ziyingira ali awo katonda wawaka mumusinza waka butabaamuki diini ekyokusatu abakyala bangi ensangi gino bettanidde nnyo okufuuwa emmindi nogenda kubasaba abekinnansi n'abo walimu abakubi b'ebitabo okunoonya obuganzi n'enzaalo butabaamuki nga tayagala kitabo kino musaasira nabagamba twatwala omutawaana ono seeka mumanyi nnyo yanneesibako olw'okuba yakijja mu kaseti ya mukyala mulongoofu mwe yakijja nga tandabanga nako n'agenda e Madiina n'asoma n'agenda embaale n'asoma n'ampita akole ekitabo kino naye oba nga tokirina simanyi bw'onoogaba baana simbi bw'onawasa mukazi gwatawasanga simbi bw'onawasa mukyala wakubiri eyawasa edda abakyala bafuuwa emmindi alina ebikaaya n'enikaabu naye alina emmindi eriko emitwe ena saawa zino ali mmanju mama fina yaŋŋambye nakayayaanira wilwandabako ayayaane apo 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 ono mutikiza atikize nzenzeka buli ddagala ateeka mutwe gwalyo apo 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 muwummuza awummulire ku nzi tawummulira wala apo apo emwa gyafuuka dda gya papo omukka we guyita naye ng'asala n'elayiri bagenda kubasaba ab'ekinnansi n'amuwa byonna eby'okubuuka eby'okutera mu binyeebwa olya bintu bya kiragala nogadi hajjati bino bikintu eyo mulinga lya mulinga gwolwalawo no buli lunaku bunamunye babujjako emikuzi guno omukuzi gwa namunye bagujjako ebyo ne babyokya nakolamu ensaano namunga muteeka nga mbinyeebwa buli lwakulaba abenga atijja nga kannamunye ng'atijja buti bino nswa buki buno buddugavu nasokudde nswa lya kazi tebali mu ddiini n'owulira olutalufa abali ku mizigo n'amamukaaga n'ettaano nga bayomba byebiri ewuwo bala omuliisa bino naawe omuliisa wamuliisa ebyoya nawamulira noga nti kyekirina ewuwo obanga olina tali mu ddiini bw'agenda omusawo omunnansi amugamba manyi wano obudde buyise ekizungu enjala ekizungu tulina empeke tulina okuba empiso tulina drip ng'eddagala baliteeka mu ccupa ne liyingira mu musuba yenze janjaba ey'amangu naye empeka emyezi 4 empiso 6 kati ne bali balina eddagala nga lino liteeke mulyanga alibuuke lino genda olunye omukitoka kyagonja lino nyina diyingiza ku muzingonyo eno drip lyo likolerawo nteeka ku muzingonyo nenkuwa drip ne liyingira mu misuwa atali mu ddiini yeeyambula olaba okuzaala kyana gwenja kukuba kitange kyana kya musawo munnansi si gwe okizaala bw'agende wa mwalimu n'amuwayirizi ey'okwesiba n'amuwa lyanateeka mu butunda byawandiise abiteeke mu mazzi g'obutunda n'amugamba yiriza esembayo ngiwandiika wano omukazi alimu eddiini tafungula ngoyeze seeka amuwandiikeko niye ataliimu ddiini nga ndiajandi naye seeka nammwe owandiika wano yirizi nga omukazi bw'abuuka gwetula mpandiike saka mwaguma wandika wano butabaamuki diini obutabaamu ddiini abazadde batuuse okulya obwerere bw'abaana baabwe abawala balya bwerere bw'abaana abawala butabaamuki diini kyaleese ng'oyambala byaleese ng'olya kyalumu yagamba munne namugamba nti naye ramadani etuuse batunakola tutya sibi batunakola tewetegese bikyaganya nze Joweeri yava wano byonna bireese mata g'omukebe muceere buwunga sukaali mafuta ngano butto byonna bireese ngenda kusiba bulungi byonna bireese kozi jo wenda kuzina abeerawa abeera noluwerere
akola mulimu ki yeyiya yeyiya enaluwerere yeyiya pika mipiira gya biroole akyusa oyiro wa loole oba ateekamu mumazzi mu radiyeta akola mulimu ki wabeerawo loole zisimba loole nga 200 yeyiya akolawo mulimu ki butabaamu ki diini bwede butuweddeko ninga alhamdulillah tabo kino tukobye ku peegi 11 12 nakiva kumu nga sikiina luli inshallah tujagenda ku peegi 13 tuli ku busiraamu obusiraamu butukkiriza okwogereza ofunamu ki mu kwogereza busiraamu butukubiriza okunoonyereza mu busiraamu gyogenda okuwasa omukyala si kukatta wabula kuketta wabula okunoonyereza busiraamu butukubiriza ebintu bingi byolina okumanya mu busiraamu bwo oleme kwejjusa ng'oyingidde mu ibada y'obufumbo ogambe nti napapa singa nalindako naye napapa kazi yansala lwaki tubasiza kadomola kawuzu bwokamala okampa yo obeerawa mbeera wali gindi obeera nani nesenga wange toli mufumbo siri mufumbo oyagala kumpasa nti tumala okusala tubiteeseeko nani shekha kyagala singisa 13 walanze